Amina ogambo chawina kansiyenti bukimu kitambula bungi muzikwa haja bnumya mshafi kulanga ndine tamale Henry era tukomyewo tukyali ku luguudo lwa Kampala Entebbe Express highway luli atwayogera ku ngeri gye bagenda okubeera nga engeri gye balambikamu emisoso abantu abavuzi b'ebidduka gye bagenda okuba nga basasulamu olwoddako ne twogera ku ebbanja n'engeri sente gye zaava ezazimba oluguudo luno kampani yaluzimba na buli kimu twasobola okuba tukyogerako olwaleero nzize tuzze okulaba nga twogera ebifo ebigenda osasulibwamu kampani ki egenda okusolooza sente zino bantu ki oba abagenda okusolooza sente zino tugenda kuba nabyo tubituukako tugenda kuba twogera be balonze bo bavaawa bansi ki bannayuganda bachina baki tugenda kuba nabo tubamanya twagala tubeere nga tumanya ebyafaayo by'ekigundu byeki atongole kino ekyalondeddwa ekyamazima kiri mu bulambulukufu bane munatusonyiwa naye tulina okuba naye nga amazima tugabatuusaako bwe tukifuna kikola mirimu kikati obudde buno so wetwe tugenda kuba nga tutandika ntandise bwe nti basobodde kubeera nga bafuna toll centers zigenda kubeera 26 gates zigenda kuba 26 naye nga ziri mu bifo bisatu ebusega wagenda kubeera nga waliyo ekajjansi wagenda kuba nga waliyo n'empala nayo wagenda kuba nga waliyo mu mwaka guno nga gutandika basobola okubeera nga bateekawo ebibi companies ez'enjawulo ezigenda okuba nga zisolooza era bwe batyo basobola okuba nga bafuna ezaawano ez'ensi endala nawowa wonna ne batuula balabe nga basalawo ani anaasolooza wano sente zino nakunyonyodde sente ennyingi ezitubanjibwa so nga balina okuba nga bafuna omuntu anaasobola okubeera nga wavunaanyizibwa mwesigwa okulaba nga asolooza sente zino so bakkanya ne kampani eyitibwa Igis era bwe batyo neeteekako omukono mu mwezi gwali gwakutaano okubeera nga yegenda okuba nga esolooza sente zino Igis ye e-government infrastructure service era yo esinga kukola mirimu gya kuzimba kutereeza na kusolooza that is enguudo era basolooza nnyo enguudo eno kampani eri mu ggwanga erya Bufaransa era bwe batugyasobodde okubeera nga bagikukunula simanyi oluganda lwenkosiza lutuufu okulaba nga bagireeta eno nno ekibiina ekitwala companies zonna ezisolooza sente kiyitibwa International Bridge Tunnel and Turnpike Association oba IBTA kyava mu mwaka oguwedde bwe batujjukira nti yo kino ekibiina buli mwaka kivaayo ne kisiima kampani esinza okubeera nga ekola bulungi mu kusolooza sente oba mu kuzimba n'okutereeza kubajjukira kampani zino zirondebwa nti egenda kuba nga esolooza fine egenda kuba nga etereeza n'okukola byonna ekibiina kino kya IBTA kyasobola okubeera mu mwaka ogwa 2020 gwe mwaka oguwedde ne balonda ekibiina kino okubeera ne balonda kampani eya Igis oba e-government infrastructure services eno nno eyalondeddwa Uganda okubeera nti yekyasinze mu nsi yonna okubeera nga esolooza sente era yawedde ekirawo nga bakiyita Toll Excellence Award toll kubeera kusolooza kujjako akasimbi eno nno Igis eri mu ggwanga erya Bufaransa era bagi French multi-international company company gaggadde era esinga kola bya kuzimba n'okutereeza ebyentambula transport system era bwe batyo emanyi n'okupulaninga amazzi entambula amazzi embeera yaago wamu ne environment so ekibiina kampani eno ekyamazima ya buvunaanyizibwa nnyo yasobodde okubeera nga erondebwa era mu mwaka eno nno esangibwa headquarters zaayo ziri mu Guyancourt mu ggwanga erya Bufaransa era kigambibwa nti yakuŋŋaanya billion za euro billion namba n'obutundu 21
eno nno esolooza kabulaza eno emanyi okusoloza era mu mwaka wa 2019 basembayo okubeera nga bagibalanga erina abakozi 1,058 bwe batyo nga bebakolera kampani eno era kino nno kyasobola okubeera nga kiraga nti nungi mu kubeera nga ekendeeza ku bbula ly'emirimu mu nsi yonna. Ebyafaayo byayo yatandika nga 1 January 2011 era kigambibwa nti companies omuli Sais des Depots mu ggwanga erya Bufaransa ne Losis Paterneres kino ekibiina eno company kwe yasobola okubeera ng'erabira kuba zino companies zombi ebbiri Sais ne Losis baali bakola omulimu gwe gumu so yo nejja ne boosting bwe bati nesobola okubeera nga ate ekintu ekyamazima ekiyitako abuyisi ensangi zino kuba buli omuntu yandyebuuziza weebanga y'amaanyi ekola projects ki egis kati wenjogerera kati eri mu ggwanga erya Senegal mu kibuga Dakar bakola urban toll motorway so eno era eno nayo yakubeera nga basolooza motoka era nga zino bagenda kubeera nga basolooza mu kibuga ekya Dakar. Bakola New International Airport mu kibuga Ouagadougou eyo nno bali mu Burkina Faso bali mukola airport mpya eyaffe ey'Entebbe ekyali mu kagoye wezingi. Tugenda kuba tuleeta emboozi y'Entebbe muganda wange ojja kubanga otya ebiri mu nsi. Construction bali mu constructing wenjogera kati bali mu kuzimba bridge eyokusatu mu ggwanga era Ivory Coast mu kibuga Abidjan. Zezensi esatu wano mu Africa zibaliko okubeera nga batereeza ebyentambula byazo ebizimbe na buli kimu. So yeno igis esuubirwa so sinti esuubirwa wabula eri eyaweebeddwa omukisa okuŋŋaanya ssente zino ez'omusolo ez'omuntu avuga emmotoka basobole okubeera nga ate bafuna ensimbi ez'okuddiza ate abatubanja ensangi zino. So leero njagadde kubeera nga nkutuusaako ekyo. Programs nyingi zikyaliwo ekyotasobodde okubeera ng'olaba bwera ng'ogendayo teweerabira nti buli lwakubiri tubeera n'omusawo omusawo naaba atuwa magezi so si amagezi wabula first aid mu ngeri ki gy'osobola okubeera nga wejjanjabamu ewaka wobeera nga oyina waliwo ekizibu ky'otuuseeko katuli twayogera ku muliro omanye ogujjanjaba then tugenda kubeera nga twogera olwaleero luno tugenda kubeera nga ate twogera ku ndowooza egenda ba bleeding tugenda kubeera tulaba omusawo kiki kyatuwa olunaku luno olwaleero. Eno nno ye Fit Media we tukutuusaako ensonga zonna ez'enjawulo tukusuubiza nti tukyakwetera emboozi nnyingi ate era tukyagenda muntu wa wansi atunnyonnyola ebizibu by'ayitamu. Fit Media Tamale Henry nange muzuka Hajja Buminya Mshafi Kulanga Mukama Katonda akunkuumire.